Chat with Ziwa. Omugole yenna abyobanga ekibereberera omugole obanga okimanyi nti ojja kukola omukolo bw'obanga olonda service provider tebanga muntu akyusa ndowooza yo bw'okeeranga ku makya n'ogamba nti ayagala omwogeziziwa kola ekisoboka kkiriza gwe n'emmeeme eyo nti yooyo ate singa afunamu bana bajja ne bagamba Ziwaze takinkubira nze nina ono yakinkubira akangezi abadde best friend wo neyanziza nnyo endowooza ya besti naye mbadde njagala ziwa endowooza ya besti nje yanziza naye njagala kujagabe Ziwa njagala kalimikisi katumwa oba mbadde njagala panda banyumira nnyo nga bali babiri olajja mugambe naye olaba tawe tugezaako gurupu naye nnungi bali abaana tebalina bitege mu magulu era bw'oba obakwase babiri wamba buwambi kitegedde ekintu ekyo tokyusanga ndowooza yo bambi nze nzikiriza ekintu kimu teri kintu mukama kyakuteeka mu maaso nga tolina busobozi bwakyo bw'abanga endowooza yekuwadde omwogeziziwa omusobolera ddala ate teri musajja asinga kuteesa nga mukulu oyo simwogerako because nze yankoledde omusajja ateesa bannange tomusobola kulemererwa ekisoboka ateesa bw'obanga okimanyi nti ogenda beera mugole toaba n'omu atwala ssanyu lyo ku lunaku olwo kyonna ekikuggyako wajja keba essimu nga ya mu ngalo gyeggyeko kyamazima kyompe tukigamba nnyo abagole kababeere abaami ku sayidi eri omwami omugamba tusimbula sawa yagenda ku buko esimu actually kale oba olina by'osuubirako kikwase next man ate sagikutere mu kooti ye naye gwe nga gwe omugole anything can upset you n'ofuluma ng'onyiize ate notta omukolo gwo gwe ng'omuntu so anything that is going to upset you obutungulu n'ennyaanya mu kiyungu biveeko tebikukwatako juice birekere event planner wo ajja bisootinga ekintu ekirala jja expectations zo ne byoyagala sooka okwata expectations zo ezennyingi z'olina osooka ozijje mu nsawo y'omwami wo reduce those expectations ate era ozijje mu nsawo y'omwami wo kyotegeezako kugamba weegomba nnyo Rema Namakulu okuyimbira ku mukolo naye bwemba sirina busobozi tulina busobozi ate bumuleeta sigenda mu mukaka okay njagala okola omukolo ogujja mu busobozi bwo n'abantu bo abukwatiddeko mulekeraawo okwesiga abantu ennyo mu mikolo people disappoint n'olyoka obalira kuziwa ajja kumpaayo miliyoni neetajja kyokka nga emiliyoni gy'obadde osuubira ewaziwa yebadde genda osasula omufumbi daaba obeera disappointed come for the function ng'oli prepared gwe ng'omugole omukazi beera prepared omwami wo naddala mu kwanjula he will help you but the biggest burden falls on you ng'omugole omukyala mulekeraawo ogamba abantu nti beekolera emikolo omuntu yali akoze okwanjula okimanyi nti sayidi y'omukyala ffe tuba twanjula ffe tuba tukyaza eka mulekeraawo ogamba abantu nti beekolera emikolo nakyo obola bakubako akagambo nti ugambye erinnya yesagwani namugula ayanjulani samula tekubeerako nti samula agenzi wa bannamugula mwanjula kitegeeza era ne bwoba kitunuddemu sayidi y'omukyala eteekamu nnyo kuba yuketa fodiko sound system ebeera waka kugamba omwami agenda okujja ebisinga obwo byonna bisanga byatuuse dda actually ye mu bintu byaleese mpozi nga abatula ne bannaabwe ne bateesa bagamba tuyambaganeko wano oba wano naye si buli famire nti ekikola era gyosanga famire kugambe afomwa oli tumukyaza mwana twesobola bw'omwami n'obeera eyo n'ogenda bugenzi nabyoteeseteese kutwala kufuuko kugamba nosanga famire ebaddemu decoration baleese photography company ennungi baleese sound system omulungi baleese DJ omulungi okulimba ku sayidi y'omukyala eteekamu omugole omukyala that is background noise owulira omuntu nga era omwana yeekoledde omukolo thank you very much naye mukwanjula fe abagole abakyala
weewaawo omwami abakugambye nti ajja wabula kyoba olina okusinga osabira ye presence y'omwami wo essanyu ly'omwami wo n'abantu be abajja ewaka ekirala mutuule muteese n'omwami kati nnyo njagala abatulaba kino ekintu balekere okukyogera oyo yenna abadde ng'agamba nti omukyala ye yeeyanjudde tebaddamu kubyogera era omuntu ayogera ekintu ng'ekyo era mu butuufu baba tokikolangako you have no knowledge kiki kyoyita mu kuteekateeka mukolo of course gye bali abasajja ziwanga agenda kukwata omutemwa gw'omukazi aleme kubonaabona nnyo naye tekimukakatako nze ssente omukulu ze yakwata n'ampa era zaakola bye zaakola naye bw'otunuulira nti eyali agenda omalawo millions of money era yenna nandimutubiza samula ate ng'era bw'oba kitunudde mu ngeri emu oba endala ng'omukyala gw'okyaza gw'ogenda okwanjulira abazadde omwami okitegeeza onajjanga mugenyi ziwa abantu bano basalaasala ebintu oluusi naye era kikkaatirize omugole omukyala ku kwanjula you are the one ayanjula kwanjulira omwami abazadde yes famire yo of course ebekyo ate omuzadde yenna aba akimanyi mulekera omusajja yandekera omukolo no contributinga he is supposed to help you but ate totuga musajja because naye byagula n'aleeta abantu bambadde bajja nabo naye alina ebibye naawe fana eddikowo n'emmereyo n'eggomesiyo fana ebintu byo kubanga oyanjula omwami the first thing is akkiriza najja ewaka bannanga abasajja beebalamu okujja eka